Tusobole kumkuta bwaffe ogwa Nalubale lwa Divine ensi nalumukawala namirembe nsatuse okubatuusaako emisomo gyaffe egy'olunaku olwaleero. Tuli n'omusomesa waffe Nalungu Nalubale. Hello. Asinziira ku lusozi ky'omirembe ebugabasese. Ndowooza mwenna abeekomera ku mukutu guno era nammwe abapya ne tubaaniriza ku mukutu gwaffe guno. Sooka osubscribinge, osharinge, olikinge ate obe ng'okoona ku kite ekya kubanga otuwagidde nno empeereza zaffe zino eziri ku mukutu guno. Olunaku olwaleero njagala tube nga tusookera ku mulamwa, sijja kulandagga nnyo era ndowooza n'abatumira omulundi ogwo n'abaguddako badde njagala twogere ku bintu ebikyasinza okutunyumira oba okutuwoomera kyekigambo. Naye nga wootunulamu ne weebuuza kiki ekiwoomera abantu, ekitugatta ffenna awamu, ekitawula muto na mukulu, naye nga ekituufu kiri nti eyo emmere buli omu agyetaaga, emmere y'omwoyo. Njagala twogere ku nsonga z'okwegatta. Awasooka onywa ku giraasi y'amazzi ogayoneko omwanyi alina omulondo banga ogulumako. Tulaba amakulu agali mu kwegatta. Omusomesa wali yatereddeeta. Nalungu, twagala tulabe ku ebintu ebikyasinza otuwa essanyu ng'ogyeko emmere, ebirwanya abangi byogamba mbu sisheyalinga kyange kya muwendo kyange mumbwa yange teri agiserako azifu bagiserako enaggwerera. Nsonga ki eno? Njagala tulabe amakulu agali mu kwegatta olunaku lwaleero. Okwegatta kuno nsonga nkulu nnyo era kwatondebwa originally nga erina kubeera process ya procreation, just for holy purposes like mwegatta muzaale. Gyegina emikolo no gye tugenda mu egya sserugatta. Nedda nnyo. Tegeeza okwegattira wamu ne tuliira wamu ne tunyumirwa, oluvannyuma abantu ne baddayo ne beegatta. Ne baddayo ne beegatta. Naye ate era nyongera obbakubiriza ne kano kankayiseewo. Mwenna abagenda okwettanira ensonga z'ennambula buzinga tugenda kubeerawo n'ekyenjawulo. Bane jangu ne munno tetwagala mwekalubirize mbu simanya ate ensonga ojje ate otandika osumbuwa abantu. Nedda. Please, I encourage you and I'm advising you, yita ne bbebi wo ku mugogo. Embeera eyo wenaaba etuuse tulina wano we mugenda okwesanyusiza. Ekyo okisanga kiwa mirembe yokka ewagabirwa emirembe. Kale mujje tusanyuke, naye nga ekikulu kya byonna twagala tulabe amakulu agali mu kwegatta. Abantu abamu just mukitwala mbu it is just for fun, temuteeberezanga nako kumanya kiki oba makula ki agali mu kwegatta. Njagala tubirabe mu nsonga yaffe ey'Abalubaale. Okwegatta kyakolebwa nga kirina kuba nti mwe tuyita ekikolwa ekyo kituddemu obuyinza bw'obutunzi bungi, kubanga awo we tuyitira ne tukola obuvunaanyizibwa obunene nnyo obwatukwasibwa obw'okuba nga tutonda abantu bannaffe ne babeera ku nsi kuno. Era bw'oba ng'ogenda okwegatta, eri abasinga obungi nga beegatta lwakuba baagala ssanyu, naye essanyu si lyerina okuba nga kyekigendererwa ekikulu mu kwegatta. Otherwise ebintu oba obityobodde. Kyova olaba edda ye Omuganda yagambanga nti k'onooweeka tokalinda kusaabaana, ate eyakaliddeko omwoyo mulondo. Omwana omuwala naddala omuwala tebamukkiriza kukalyako ng'ali waka, kubanga olwo guba gugenda kufuuka muze. Oludde kirungi n'aliirako eri ewabba naaba nga asobola osanyukanga buli wayagalira nga tali wano waka. Kale n'afuuka akanyonyi. Kale kwegamba omukolo ogwo obukulu bwagwo bwalinga bwa kuzaala okutuusa lwe gwasengejjebwa
ffe ne tutwala kiri ekyessanyu ne tukikulembeza naye ng'ekyo ekintu mulina kiyingiramu nga mwagala kuzaala. Okay. Kati bwe tuba tetwagala kuzaala nga twagala pleasure. Anti kati awo mu butonzi oba tolina nsonga lwaki okikola. Kati olwombeererewo. Naye nga waliwo okwegatta kubanga olaba bwe twegatta Nnaalongo tetugatta mibiri gyokka tugatta n'emyoyo. Y'ensonga lwaki ojja kusanga omuntu akugambe nti omuntu oyo mulinamu omukisa. Buli lwe neegatta naye bitoola lwa nsonga amulinamu omuki n'atandika okusumbuwa omwana w'abandi buli dakiika nga tamuweeza. Ekyo bwe kityo naye nga ye alina by'abala nga takuweeza. Owulidde gwe nno ng'olowooza bakwagala nnyo. Owulidde kubanga bwe mwegatta wano ng'abantu ate n'emyoyo gyammwe gikola ki gyegatta. Y'ensonga lwaki bw'oba ogenda okwegatta londamu. Bw'oba ng'oli waggulu bw'ona oyagala okwegatta n'omuntu ali wansi kiyinza okwetaagisa amaanyi mangi okumuyambako okumwambusa. Ako sooka okatereezeemuko. Ako njagala okabannyonnyole bakategeere. Kati kankuwa ekyokulabirako. Oyinza okuba ng'oli boosi ku mulimu n'osanga swiipa ono n'akukuba ng'ekyanakala ebitumbwe mu ebiri nga aseti gye ziri zonna. And for a man abasajja those masculine gender balina nnyo amaanyi nti they can uphold basobola okukiwanirira ye awasa ne house girl n'asigala ng'ali okay. But for women engeri gye tuba nti ffe abakyala amaanyi gaffe era nga bw'ogalaba nti geego kiba kyangu okwagala omusajja n'akumegga ekigwo. Kiba kyangu okwagala omusajja n'akumegga ekigwo. So osanga boosi ono kino ekyana kyamaze senior 6 kyasazeyo kyeyiye kyafunye obwa messenger bakigambe kijja kweranga naawo ku makya kikeere kyere mu office akisanga kyeraawo mu corridor akitunuulira. Okola wano gwenga sikumanyi gwani nga kimubuulira amannya. Okay. Ofisi yange wagirongoseza nti sinaba boosi. Oteekeddwa okugirongoosa. Olina okunonanga kasasiro buli lunaku ate ondeetere ne caayi. Okitegedde? So this lady n'atabukira ekintu kino. Tabukira omwana ono ekivaamu omanye okuvuga genda ofune permit. Kati gw'ojja okunvuganga. Nja kukikola boosi. So batera bayita bamadamu. Ate bambi omutwe gutera beera wansi tebatera batunuulira. Exactly. Eye madamu. Eye madamu. Tunula wano naawe. Eye madamu. Kyogamba oli muto nnyo. Era ndi muto. Okakasa. Badde nakatuula ebibuuzo byange madamu. Nekitegeeza ki? Nti era sinneetuuka mbeera waka. Owayo mpita madamu ndi nnyoko. Munanga nti era okusinziira nti oli mukama wange. Mpita Agnes, twampita madamu. Madamu ekyo sikisobola kuyisa linnya mukama. Kati mbu olina nnyo empisa. Era zo nzirina okusinziira gye nnakulira. Kale kati kankulabe enkya. Tubeera bekundeetera caayi. Ate gwe wanteeresa amwagadde. Madamu nja kyusaamu. Nadda ku mwana w'abendi ono n'amutulugunya n'amuwuubawuuba mpaka lwamugyamu omwasi. Atuuka neyeekyawa n'agamba ye kyo kikyo. Kati mbu tosobola kukijegera ente engadde teba na kibomba kati mboki. Okitegedde? Gira gwe nojja ne tugira. Okitegedde? So jangu onsiige wano ebizigo. Kaakati mukazi ono neyeekakaatika ku mwana ono. Ekyo bakiyita kwekakaatika. Of course ate kati tukiyite tutya. Abasajja si be beekakaatika. N'abakazi beekakaatika olw'okuba ebyammwe tebyogerwako. It is very shameful Nnaalongo omusajja okomplaininga nti ono omukazi yanneekakaatiseeko. Anti engeri gye kyatondebwa mu butonzi nti batera bba waggulu era gwe aba yeekakaatise ku mukazi. Sikuguna omulembe. Tugire tusooke tugire wali. Togeza n'obinnyonnyola. Ekyo sigenda kulega okiyise ku mpewo. Kale katubiteeke mu sserugatta. Nambula bizinga. Tujja binyumya nga tutulabaganako maaso ku maaso. Naye nga kye mbadde ngezaako okubalaga nti stepping very low
kisobola okubeera nga omuntu ono ali wansi ennyo agenda kweyambisa amaanyi go akusitukireko ate gwe kiyinza okudrawuninga kubanga gweoba totaddeeyo na birowoozo. Kati ogamba abakyala tebalyetanidde basajja ba wansi. Wansi doesn't necessarily mean nti muto. Wansi kitegeeza omuntu atalina mikisa. Okay. Kuba ayinza obbanga muto naye nga alina emikisa. Okay. Naye waliwo ne bayita baluuza. Okay. Ng'ogenda mwesembereza akumegge. Okay. Akumegga ate jjukira kati engeri gy'aba nti gwe akumegga ate nawe batolina tokyalina maanyi gamwambusa kati mwembi ne mufundikira nga muli awo nga muli baluuza babiri. Owulidde omukazi yali corporate kati ne bano tokyasobola and the next thing omanye abantu bye baba bakogerako okuva we yafuna no kali akalenzi kamuloga. Owulidde naye ng'olowooza ebiseera ebisinga baba balogedde. No, it is about this energy. Nalo tujja kufunayo obudde tusome ku energy zino n'entambula gye zitambulamu. Energy kigambo kya Luzungu. I know engeri amaanyi gano gye gagira amaanyi ne gasparking, you know. Ebyo tubinyume abantu beeteekeddwa okumanya maanyi ki ag'existinga mu nsi muno era kirungi omuntu n'amanya amaanyi g'akola ki tujja gannyonnyola abo bokka abagenda okujja okumanya mu nnambula bizinga. Actually tugenda kwogera ku maanyi kubanga tulabe amaanyi gano ag'enjawulo gatuyisa tutya ffe ng'abantu agava mu nsonga ezo ez'enjawulo si zokka ezo ez'enjawulo. How do you attract positive energy? How do you attract negative energy? Okay. You have to be aware. Tetuzeeyo mu science. No, bino ebintu tubinyonyola mu Luganda bitegeerekeka. Okay. Naye wano baba babisomesa mu Luzungu bizibuwala. Okay. So kaneebuuza energy. What is energy? What is energy? Kubanga there is energy, there is power. So you have to differentiate. Naye ffe byonna tubigatta ne tubiyita amaanyi. Okay. Ne kitegeerekeka. Kakati mu nnambula bizinga tujja kubeza ensonga tuzikwasaganya. Actually tujja kubaawo ne ku misomo. Naye nga okwegatta n'omuntu sooka weetegereze obaako obubonero bw'osoma. Obubonero bwali badde butya? Obubonero bwali badde nti bwe nsisinkana omuntu ono after nga mmaze omusisinkana what happens? Amaaso ge gatemereza. Nga tonnalaba ye ng'omuntu. Okay. Tunuulira situations before nga tonnaba musisinkana. Ne after ng'omaze omukola ki? Omusisinkana. Wadde ogenda musisinkana emmotoka n'ekufiirako mu kkubo. You know? Emmotoka yo gisaavisinga bulungi. Naye lwokolo lw'omusanze. Emmotoka efudde. Oba wakavugako wanawali owa traffic n'akkuba ekipapula. Such signs. Olina okwebuusa. Olina okwebuusa n'ogamba this person taabe nno muki mwangu. Owulidde. Omaze omusisinkana ogenze mu ofiisi nga landlord yakuteereddeko ekijegere. Landlord understands you very much. Bulijjo mutegeeragana. Bulijjo mutegeera. Ani aba baba agenda okuteekako ekintu kyonna akugamba n'omugamba nedda kandeetewo ze nkola ki? Zenna. This time teyakugambye nakugamba. Astonishingly osanze ataddewo ki? Ekikufulu. You know? Such signs z'olina okureadinga. Naye omanyi bagamba love is blind. What happens? Bw'obiraba ky'osooka okukola kumukobera. Baby, okimanyi nti mmotoka yange efudde. Kati gw'obadde ogenda okusanga eri n'avuga ebisiraani bye n'alinnya booda ate n'abikuleetera wano. Nakwanguyiza obulamu ate kati mu ngeri y'okwewaka nfatigonde okimanyi eyo bwetera okujeggwera. Omukobera n'omugamba okimanyi nti baggaddewo. Bataddeko ekijjo. Nakugamba bebe kanzije nkulabe. N'atuukira ddala ku beesi. Wajja okutuuka ku beesi nga mugenda mufuna engeri gye mwesasiramu nga mwekakkanyiza ddala. So we have to be extra conscious. Ku baani be twegatta nabo. So si gwe gamba nti it's just for pleasure. Nedda. Olina okubeera conscious. Era kyeki kye nagamba abaana abawala. Nti a man who can't be your potential husband. Togenda nti ogenze mumukuula. What if? Nga akukuuliddeyo. Nakuula ekiko ekye. Ng'otandika gamba otya mbu kale ono sigwe nali njagala okufumbirwa naye munnange bwe nagendayo okumukuula neefuna olubuto. Kati abaana obakubiriza bakuula abo be bamanyi nti a potential. Sooka omulabe nga at least alina ebisaanyizo.
70% ebisaanyizo bye wandyagadde ku musajja mukuule just in case nga naye akukuuliddeyo kubanga abantu babeera mu life byakukuula. goes on. Yeah, life goes on. Okusinga ate ogamba Kale mazima simanyi byali byakwesanyusaamu lumu. Omwana yajja sina kyakola ndi mulubaale sobola kujja mu lubuto. So n'ofundikira ng'osiraanye bw'otyo. So we have to be conscious nga tukola ebintu bino ebyokwegatta kubanga buli lwe twegatta tugatta amaanyi agaffe n'abo be tuba twegasse nabo. Tuddeyo ku makulu g'okwegatta. Amakulu g'okwegatta gaba ga kugatta maanyi. Era okwegatta kuno mukolo gwa maanyi nnyo Nnaalongo mu butonzi. Bwe tuyinira ddala okuba nga tujjumbira. Okugujjumbira bw'ogujjumbira ng'oli mumanyi. Osobola n'okugenda ne ku mwezi ng'ogendedde mu kizungirizi. Simanyi abasasula ssente mmeka naye kyemmanyi nti bw'ogujjumbira ng'oli mumanyi. John Armstrong ye yatuuka. Bw'ogujjumbira ng'oli mumanyi ozifuna. Like bw'ogujjumbira ng'oli mumanyi osobola okukola buli kyokola buli kyoyagala nga okozesa guno omukolo naye oteekeddwa okukakasa nti okikola n'omuntu omutuufu oyo gwe wamala okukakasa nti ono tubondinga nze naye nti wansemberera empewo ekyuka like tukwatagana tetukontana. nti wemba musemberedde sissa bulungi no mpulira nga sirina bigambo oyo oba okwataganye naye waliwo zino sayinza ozimanyi naawe kati ez'abaana batuzibakkuwa nakugamba kagamba ono omukyala buli wenjira nemusemberera siba na bigambo. I find myself nga nzena nfunye goosebumps nesanga nga njira nenjira omubiri ne gwe Auntie, those signs can mean two things. Either someone is horny or in love. But you can't be certain. So olina okuba nga omaze okusoma n'omanya nti omuntu ono omukisa gwammwe gutambulira waki wamu. Bw'obeera omulubaale and it is extra good kubanga you have this opportunity ey'okubuuza bajjajjaabo bane nafunyeeyo eddenzi mwalirabye mutya balina ebirooto bino bye bakuwa ku kiyaaye kino basobola okukulaga engeri y'akatabanguko gwe nyini osimbuka mu kyoto ng'ogamba oh my god what is this ng'ekiro kyonna oli mu kuyiriba buyiribina kiyaaye n'omanya kiyaaye tekimbeerere kya mirembe kino okiraba then era bw'omala obbeebuuzaako and people be patient owulidde bagala ne balaba nga okwebuuza ku bajjajja kigenda kulwisa muyaya ayinza okwekuba yeekuba biki yakwagadde banange yakwagadde omanyi kati balina no kati olaba central eno gye tulina tulina ebintu bingi bye tukwasaganya ogenda n'owo omuwala ono ennamba yo n'omugamba nkuwadde olunaku lwaleero weerowooze wangi okitegeeza oba tonnasalawo banno weebali kati abaana bano tobanenya babeera ku bunkenke obwo nga azze n'abuuza akkiriza oba eiza o ng'agira abaana abawala temwesuula bbeeyi ky'oba omanye ekikyo kiba kikyo ate olina okirwanirira exactly oba agenda n'akola ki wenzikiriza amangu si kubanga omuyayi bamutegula ennaku zino abaana beetega Nnaalongo, not everything that glitters is gold. Ono gayinza okuba afaanana bulungi naye ng'alina ebizibu nfofoolo owulidde. So please take your time sooka obuuza bajjajja and wait for their response. Saagala ogambe nti bajjajja munansangayo nze ŋŋenze munansanzayo obubaka sikyasobola kugumiikiriza. No, there shouldn't be any time ng'okola ekintu ng'ekyo owulidde. Okwegatta kuno nga tuvudde ku spirituality okuba nti tugassa amaanyi tugambye nti bw'obeera omwami n'omukyala musobola okukolamu ebyawonagano mu kwegatta okwo kubanga waliwo emikolo egy'ekyama gye tukola mu kwegatta omwo egitusobozesa okubaako bye tutuukako nga tekitwetaagisa kugenda wa mutuulako ngo. Naye ate era okwegatta okwo kuyambako nnyo okusumulula obwongo Nnaalongo. Njagala otunuulira abantu abalaba nga tebeegatta obwongo butuuka ne butalaggana ddala abakazi n'abasajja ya they don't think well nga tebeegatta. So kuyambako okusumulula omubiri okubeera nga gulowooza bulungi kubanga naturally guno omubiri bagukola
nga at some point gwina obidizinga hormones ezo nezikolanga ki nezifuluma n'ogukola service neguddawo kyova olaba people go like oh my goodness bamaliriza omuntu awulira nga agamba I'm relieved olina engeri gy'owulira nti like oh my goodness I'm fucking relieved excuse me olulimi lugize ne luseerera naye nga abantu balina engeri gye bawulira after moment eyo nga bamaze ogifuna kwegamba nekikuyambanga amaaso gano agabadde galabanga gagize bwe gati ng'ekituufu tokyasobola kutemereza nga buli kimu okirola kale kitegerekese bulungi oyagala nnyonnyola ekirala ekyo kijja kumala kaakati nno okwegatta kujjanjaba endwadde nga omugongo ebizimba mu bakyala ebimu ku byeta ebintu ebyo buteegatta naye nga nalongo bw'okitunulamu n'abaami bafunamu obuzibu mu gundi zaabwe ezo buli we babanga nabo tebakola ki nga tebeegatta zikyankalamunamuko engeri gye bazikolamu tugenda ne tulowooza nti abakyala be bafuna obuzibu bw'ebizimba bokka wabula n'abaami nabo banywa bifuna enseke ne zigira kwegamba zino ne zifuna ne bifunamuko ebizibu gundi zino ne zigira ne zizimba kwegamba abasawo bamanyi obinnyonnyola okusinga ku nze I know owulidde so tulina okuba nga tufaayo nnyo ku nsonga eyo okubeera nga twewala ebirwadde ng'ebyo ebijja olw'okuba nga tetwegatta and actually kurelizinga ne stress nekkakkana omuntu n'aba nga takola ki tafuna stress ezo zigenda muleega nnyo naye ate era still okwegatta kuno kulina okuba nga kuli mu mitendera nga bwe twogedde kubanga okwegatta okutali kulungi kusobola okuvaamu emitawaana Naalongo obulamu bwo bwonna ne buddobonkana kubanga kati ebiyo bano abantu nga tugambye nga weegasse n'omuntu ono ng'alina ebisiraani oba ne weegatta n'abantu ab'enjawulo kati Naalongo njagala okubyemu akafaananyi nga how can I explain it katugeze nga you have these resources naye nga okay fine tugeze nti olina emmotoka yo naye n'oddira side mirror n'obako gwoziwa n'oddira omupiira n'obako gwoguwa n'oddira ogenda okufundikira nga tegenda kuva mu kifo ng'ogenza ogigabaagabako ebitundu kubanga buli gwe weegatta naye okugatta amaanyi ago waliwo ky'ofiirwa ye kyafuna ate nawe n'obako ky'ofuna that's why it's good okukakasa nti ky'ogenda okufuna kirungi so si kibi kati mu ngeri eyo buli lw'ogenda nga weegatta n'ono weegatta n'oli weegatta n'ono weegatta n'oli amaanyi go ng'omuntu gakola ki gakendeerera ddala Naalongo ekirungi ekirala kye tutyogeddeko ekiri mu nsonga z'okwegatta abantu abamu tebakimanyi nti okwegatta kwambulula tugambe ku bantu abalina ebizibu eby'enjawulo ogenda ne weegatta n'omuntu ono ekituufu ogenda okudda engolo ate gy'emikolo egy'ekyama gye twagambye egibeera mu kwegatta anti tetugenda bibabuulira sagyogerako naawe twagambye tubyogere munambula bizinga then ne tugamba nti wano mu bubi bw'okwegatta na buli muntu nti amaanyi go gakendeera n'ogenda nga ofuna amaanyi g'abantu bano ab'enjawulo bozze weegatta nabo ate nga tegali directed kuba nti gasobola okukuyamba n'ofundikira nga otubidde wakati mu kusiraana kwotoyinza kunnyonnyola okuŋŋaanyiza amaanyi gano g'otokola ki g'oteetaaga and with women it is bad kubanga these people the male bamanyi okweyambulira mu bakyala so Naalongo mbadde nsaba obuzibu obuva mu kwegatta tubwogereko omulundi oguddako wakati ng'ebintu bino binyuma ate omulundi oguddako tujja kuba nga tulaba akabi akali mu bintu bino okutaliiko pulaani wekumire ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale Divine woba olina kyogattako oli waddembe okiteekayo
bw'oba olina kyoyagala okwebuuzaako ennamba weeri awo osobola okuba kasimu n'obaako kyoweebuuza ekiyinza okuba nga kikusobedde. Tubaagala nnyo akuume atakuume nambi.